bannaBukomansimbi kyakalulu twakawangula mu bwesimbu ate era abantu batulonda ekyo kyo tukikkiriza obujulizi bwonna tubuyina diara forms zonna tuzina era baloya baffe bakoze omulimu munene nnyo okunnyonnyola bulungi buli kimu nga tewali kye bakwese naye nga bakiteekawo plain nga bwe kirina okubeera era ne kituuka mu kkooti naye omulamuzi asazeewo n'atuma vote recount ku polling stations ezo zennyini ze twasabye eze tulinako complain ate era ne bali wadde twabasavinga tewali alese diara form n'emu wadde kwezo polling stations entono omusanvu ze tucomplainingako ekitegeeza ekituufu nakyo bakola ki bakimanyi nti bakola forgery babba naye tetugenda kutuula era tugenda kweyongerayo ku petition tetugenda kuleka bululu bwa bannaBukomansimbi kugenda bwe butyo omuwanguzi ajja kubeera ng'asigala muwanguzi paka tugenda gigoberera ensonga eno paka nga tufunye obuwanguzi bwaffe nga bannaBukomansimbi. The court has denied us a recount, but we are not going to sit on our victory. We are going to follow up and apply for a petition after the gazetting of the woman member of parliament, the so-called woman member of parliament. I thank my lawyers because they have been open and on point to give the court where we have issues by pointing out the real polling stations where we have issues backed with the evidence of our diara forms and the tally sheet. But the respondent didn't even bother to come with any evidence, not even one single diara form for any polling station. So we are not going to sit back, we are going to follow up and apply for a petition when gazetting is done.